nawo bandabire mwenna batumiddeko abagala enkyukakyuka. I salute you. Bwe mbala batumirako njagala kubategeeza mu kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kagendera bannayuganda mwenna naddala abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi yonna gye muli. Njagala kuwa akalowoozo kano okawuliriza bulungi nnyo. Akalowoozo ka leero njagala kagenda eri abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala. Abaganda tugamba nti olukula luyonka ogwalwo. Nti olukula luyonka ogwalwo. Olukyo olukula. Nti omuzadde na bw'akula mu myaka wattu abaana be atuuka ne batandika omulabirira. Mu ngeri mu ngeri emu endala. Naye komerero njala kugamba. Bw'oba olina kitaawo nga yakulabirira bulungi, yakuzaala, yakusomesa, yakulabira buli kimu ng'oli bulungi. Bw'oba olina maama wo nga yakuzaala n'akulabira n'akusomesa ng'oli bulungi essaawa zino. Era nga bazadde bakyaliwo obanga omu ku bo waali. Nkusaba otwala obudde ogende olambule ku mukadde oyo bw'aba gy'ali omutwalire ekigula magala eddiba, omugulire ku nnyama, omugulire ku twenge, omwebaza okuzaala. Bw'abanga mukadde omukyala waali oba tata waali, nkusaba gy'oli yonna fuba okulaba ng'olaba ku muzadde wo olw'ensonga abazadde bano nga naddala tiyakusuulawo. Biri bintu bibiri. Waliwo omuzadde atatwala buvunaanyizibwa n'omuzadde atwala obuvunaanyizibwa. Bw'obanga omuzadde yakubeererawo mu bulamu bwo nga yakuzaala n'akusomesa n'akukuza n'otuuka okuba obulungi, muganda wange yonna gy'oli nkusaba, Bibuli etugamba nti emikisa gyo gibeera mingi nnyo ku nsi kasita obanga oyagala bakadde bo, era bakadde bo bebe Katonda asookerako ku nsi. Essaawa zino oli myaka emikulu naawe ozaddeko owulira obuzito bw'abaana abo, naawe atannazaalako naye ng'oli independent. Essaawa zino owulira ebizibu bye weetisse. Olina okunoonya ssente z'okulya, olina okunoonya ssente z'okupangisa, olina okunoonya ssente z'okuwambala, olina okukola buli kimu kyonna. Naye jjukira abazadde bodde wano nga bakuzaala baakulabirira, baakukuza okutuuka w'oli. Muganda wange bw'oba oyagala emikisa emirungi, muzadde wo n'abanga mubi nnyo, as in physically nga mubi, asigala muzadde wo. Kwata buli kyonna ky'olina ogenda olabe ku muzadde wo, kubanga ye Katonda w'oku nsi. Bw'akukiikira ensingo ng'oli bulungi, tojja kuba bulungi, kubanga ye yamala obudde bungi nnyo ng'akulabirira. Okujjako nga yakuyisa bubi oba yakusuula, noba tiyakusuulawo. Bw'oba otudde ku dining olya n'abaana bo, ovuga emmotoka weeyagala, naye nga muzeeyi gy'ali talina adde ssente zigula amafuta mu ttaala. Bw'obanga otudde w'oli ng'oli mu kulya KFC oba oli mu kulya buli ky'oyagala kyonna ekyebbeeyi, oyambala bungi otambula bulungi, nga muzeeyi talina adde engatto mu kigere, nga n'essaati egubiisidde, maama talina wadde kadde gy'ateeka ku mubiri, naye nga gw'oli bulungi, osula mu bbala, osiba mu bbala, weevuga, okola ki? Nkusaba muganda wange, buli maama lwakiika ensingo, buli twata lwakiika ensingo nga yakulabirira bulungi nnyo, kiba kitegeeza nti emikisa gye gibeera mitono nnyo. Njala okujjukiza nti emikisa gyaffe gyonna giva mu bazadde, kye kisookerako ddala. Ekyokubiri nti omuzadde oyo ye looyawo asookerwako, ojja kusigalawo ye ng'agenze. Eyo gy'agenda ffena gye tugenda okwolekera oluvannyuma, tulinayo abaatusookayo be baba batukwatidde ebifuno tubulya ki ekigenda okukola nga ffe twakajja. Singa Katonda baamwanju amujjo n'amutwala. Fuba nnyo okulaba mu bulamu obwo obw'eddembe ng'ogenda olambula ku maama wo, olambula ku taata wo, unless nga yakusuulawo teyakulabira. Naba nga yakulabirira, nkusaba otwala obuvunaanyizibwa. Nga bw'owulira nti weetisse obuvunaanyizibwa ku myaka gyo, kwati weetika obuvunaanyizibwa bwo okutuusa w'oli. Nga bw'owulira nti ensi nawe olumu ekulemerera, n'omuzadde ensi yamulemererako ng'akulina, naye teyakusuulawo, yatoba naawe mpaka lwatuusa olwaleero nga naawe oli independent. Omuzadde ekintu kikulu nnyo mu bulamu, atamanyi gy'ava, tamanyi gy'alaga. Ky'okola banno toyagala bakiikole. Embeera gy'oyisamu muzadde wo ng'olina ate nga yakulabirira, y'embeera n'abaana bo gye bagenda okuyisaamu. Olw'ensonga guluma yaguzza olusigenda luvuunula ne buli mukitegeere. Njala okugamba nti singa teyali ye tewandibaddewo. Oli ajjaga nti ani yamugamba nzaale, eyo enjogera yababuyabuya. Omuntu yenna ategeera awa ekitiibwa muzadde we mu ngeri yonna esoboka. Yagala muzadde wo, mulabire mu nnaku ze zisembayo, era kola buli kimu ekisoboka okuba nti olabira muzadde wo bw'abanga yakubeererawo, kubanga singa teyali ye nawe tewandibaddewo. N'olw'ensonga eyo ke kabadde akaloozo ka leero, njala tandika vidiyo eyatuleese olwaleero. Alright.
eno lwalo Sunday special mugenda gitegeera bulungi nnyo njagala mumpitire president abere ku video ya leero ngira mumpitire Christopher Damulira Kahanga Muhanga akulira CMI owa ISO n'akulira police n'ennyande tibahabulwa tusimbule video tugenda gikwata mpola era ngenda kubeera mukkakkamu mpola naye simanyi ngimala ku nga ndi mukkakkamu okusokera ddala buli muntu yenna nkozeka video kade kadakika 20 mbadde mu t-shirt ya cream eriko Balenciaga video njitadde ku mutimbagana gwangu YouTube nja kujja link njite ku Facebook akawungezi mbawadde nembaga mbateddeko tenembagamba togwa mu bafere wewala bafere lwaki abantu bangi bafiridwa sente zaabwe ku online o apps obuli ku online obukola business z'okukyusa ensimbi okutereka sente noziza zisaamu bu app bwefulani buyamba abantu omaliriza nga bubanyaze n'ebirala bingi mbyogeddeko mu kavidiyo yako okusinzira ati abantu bangi babbiddwa munako bbiri babega abantu babbiddwa obumbi obusukka mu 10 omubende nenga ababbye manya gabagamba nogo abafera abalyanga batudde okubba abantu kale gendo labe video yange eyo badde mu t-shirt ya cream ngerike kigambo Balenciaga ngenda kwata link njiteeke ku YouTube Facebook chat page zange zonna then ojja gendo labe video eyo amagezi gakuweba munno bono bawe buzabuzanga fukana abantu bangi bali mu kufera olwokuba tebalina information fano kyetukola tuba tubagula maaso buli nsonga yonna ekola ki etandika alright akatandika tandise buli muntu yenna woli nkusaba n'obuwombeefu njagala osabire nnyo muzzukulu wa Buganda era president wa Uganda yalondebwa mu 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna waali mu bintu byonna byokola ng'oli comrade yagala enkyukakyuka nkusaba luloozi okuka osooke muteeka mu ssaala mumulwanirira ku social media ne mu protectinga ne mukola buli kimu naye mwongere mumusabira lwaki mumusabira dira ekibiina kya national platform okijjemu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'onoddira ejjino lijjamu enjuba bwoti kitegeeze ddi lisigadde terina mulamwa kati bw'okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omujja mu ggi ejji liba terikyali ggi nabweto njala kugamba sabira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wabeera ku mukolo oba ali mu Uganda oba ali wabweru wa ggwanga ekitono nnyo aba yeetooloddwa abantu abalina mission ey'okumugyawo abatasukka 5 nkiddamu buli lwobanga okola ekintu kyonna sabira muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ali mu Uganda oba ali wabweru wa Uganda buli wabeera aba yeetooloddwa abaagala omugyawo 5 nga ne wooteri z'abaasuzeemu zibaka at least abantu 2 nga balina mission eyagala omugyawo kati nkusaba wonna wooli sabira Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda amukingirize abatemu amukingirize abalyake amukingirize bambega naawe bannakigwanyizi bwe yagende South Africa ekiri esaazi mukiraba abaali bamwetoolodde abasinga obungi baali balina ekigendero naye kyabalema bwe yabadde ejjo lyabalamuwa ne Canada eri abantu abaasookayo ne ku trip e Canada nga bo baasookayo ne advance okumuteega mu kkubo nga bali mu zi hoteli bali mu zi restaurant bali mu makanisa bali mu conference ezo ng'omulimu gwa balinze mukulu oyo kumukola kyajabu naye Katonda akyamukuumye bwe yagenze mu America yasinkanya bannayuganda era n'ayogera nabo naye mu conference omwo yabadde ne gy'abadde atambulira ebaddeko abantu bo nga balina mission yakumutuusaako bulabe oli tajja mukuba biko ntagenda kukola ki wabula nga balina mission yakola ki yamutuusaako bulabe kino okumanya kikambwe nnyo kisitule muyita bannabyabufuzi ogenda okumunoonya ebweru nti bwogere naye
nenge ekikulu bakimanyi ekiba kibaleese baba bali ku mission ne bannabefuzi mulanga basituse bagenze kusanga president baba musanze mu America oba mu Canada baba bali ku mission naddala betwa mentioninga konti abo bantu bakyama video mwazira ku mitimbaganiza atambudde sigenda zidda mu kubanga ekintu zinabagabe baba kyogeddeko sekiddamu kanjera kugamba musabire nnyo president Robert Kyagulanyi Ssentamu abamwetolodde bangi bamwagala mufu olw'ensonga nti balya mu suwaani y'omuki y'omutemu nywandi Yosoferi nga mwagala mufu ku nsonga y'abamuwalampa n'okumulima empindi ku mabega abamubaleke kubanga gwe mulimu gwabwe ekirungi nti gye mulimu mu defendinga ekirungi buli kimu kimanyi nti omulimu gukoledde ddala kabere minister kabere commentator kabere radio presenter kabere ani ogwe mulimu gwabwe era mulwali nnyo ku defendinga president wabula abantu abasinga obukyamu be bantu bemuteeka mu kifaananyi kyammwe ne mulowooza nti bantu ng'ate si bantu wano bakomredi mbalaba nga muli mu kulwana entata ku social media naye mbatunuulira bakomredi mbalaba nga mulwana entata ku social media za politician naye mbatunuulira ne ŋŋamba yalabbi sitaani alina effujjo naye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa wano wetulaga muyinza okuwulira nga ebigambo biwanvuyemukko bakomredi abamu olwali ennaku z'omwezi 10 muyinza okuwulira nga administration ya national platform eguddemu nabe very soon naye kino nkibagamba nze sinja kubeera ebbali sigenda kunyega ngenda kubeera ebbali nga ntunudde ng'abaana bamaayuuse sigenda kubeera ngenda kubeera bbali ng'ambirabanga bulijjo abaana ndaaje balaga sana bayinza okumaayuuka ku bakulembeze abo mu national platform naye nze ngenda kubeera bbali nga ntunudde so musabire nnyo president awo bwenvaawo buno bakanjala buweereza betukola emirimu gyegimu ku national youth platform wano ku mitimbagano muganda wange mundabidde emyaka 6 weddu nga nzija nenkola information gyenkola ngivunaanyizibwako sivunaanyizibwa ku butya bw'ogifunye wabwa ogitegedde nvunaanyizibwa ku butya bw'engifulumya nkugamba nnyo nti byenjogera byange oli waddembe obbiwuliza oba otabiwuliriza obbitwala oba otabitwala wabula abagufudde omugano omanyinze kuva dda nwana entalo zange silently n'abantu ne bazirwana olwenjagala basiikira ekifaananyi nzija nempa information wano 99% lebeera accurate era neetuukirira no one can come out and say that Dumbuya kino yakyogedde kituufu okugyako abatono abo abasigadde bonna basooka ne basirika kati bwe nzija nenkola video nakuno kwebala essaawa zino bajja nga bazze kuwulira ayogedde ki agambye ki kugamba ng'omulimu gwabwe gwakwagala kumanya Dumbuya agambye ki kino bwe yakyogedde bwa tusobola kikwatamu tutyo kikyusa tutya si gwe gusoose si mwe musoose kuva nga ndi ku kyoto n'okutuuka olwaleero eri abayitanga ba struggle ng'ebigo byenjogera babikonvatinga mu message bozi baagala bawulire ne public kati gwe comrade ajja ku TikTok ajja ku Facebook n'okola video nga otaddemu amanya gange otaddemu ekifaananyi kyange nga odiffusinga obanga odiffusinga information gye mbanfulumizza nga ogikonvatinga mu ngeri gy'ogyagala muganda wange njagala otandika okukola video buli lunaku ng'owa information nga yanjawulo buli lunaku nga yanjawulo nga bwenkikola bw'obanga ogamba nti osobola ng'olina omutwe era ng'olina information nga gwe togenda kola kigudde mpapula z'amawulire oba kyeboogeddeko gy'okyogere kubanga gy'emirimu gy'abasinga obungi mubeesinga gundi kyayogera ekyo jja noyogera ku ne njagala ojje ng'okutte essimu y'ofunye information for 2 hours wa information buli lunaku nga bwe nkikoze myaka 6 ojja okikole temukisobola wabula olinajja nga ekikulu kyazze Dumbuya yayogedde ki nkiddemu nkikyuse ndabe nti mulwanyisa nwanyisiddwa almost abantu abasukka mu 13 ba bloggers they are nowhere to be seen ngera kutegeeza omulimu gwenkola gwe gunsibidde mu diaspora nandibadde naddeeka ndi refugee lwa information gyenfulumya gwe gyetasobola kufulumya byenjogera bino sikamula mubisi kubanga ne TV tesobola byogera
nze njagala okuddeeka era abantu bangi bakulanga lumbu yokola kya waki togenda mu nembaga please nwana kuddaka kubanga nandigambye ebintu bino bivemu nsirike sikyasobola kudda mabega sikyasobola kudda maaso kyasobola kuyimira wakati nina genda maaso kati gwe nkulaba ng'okutta ebigo byenjogera ate oyagala bikyusanga bw'oyagala sigenda kuwa budde nwanye entalo nyingi nnyo kati mu budde wamusi bulina njagala okwata essimu ng'oleeta information different information on every time you come on social media ng'oleeta bw'oba togirina please hold on togenda kukwata ssimu yotandike ku diffusing nga wakudiverting abantu ku byemba njogedde mba mbimanyi mbadde mu politics emyaka 30 mwegi actively yensonga lwaki nzija nembaga ebigambo bino so si nti simanyi politics bwe mba njogedde negati according to my understanding ne history ne experience jena mu ofuzi kino kyandibadde bwe kiti gwe nti yayogedde obisimanya aluba gundi please baso girinjedde ku City Square jukire badde ina jeva mu kyalo totegedde bane be yatisse tokolanga comment ngoli ku City Square abasinga obungi muri ku City Square okolera comment tomanya basi mu kyalo gyevudde esanze bisiiko ki kati yenze gye tuvudde wala okutukano bwe nkugamba nti kino kyandibadde bwe kiti gunaga kino yagambibwa ati kino kyandibadde bwe kiti mukulu entegera FCM abalamuli ba commentator you are just commenting not analyst oba temuwa information okitegedde bulungi nnyo so njagala kugamba ntize mba information njesiga njifulumya nga yeeyo goba toyina information zipap mulimu gwa mukujja walolabyeko omuntu wa NRM ku TV ku social media yona nga bakwata bana ba nga bakwata mbigebo bogedde wala okiwulidde lwaki mmwe abanupu ate mujja ne mukwata mu information abanupu bannamo gye baba bafulumiza nkubuuza benwanaganyira emyaka mukaaga about the information mutemujja kusobola lwaki aba NRM aba NRM bakola propaganda bakola black barumba kyagulanyi teri wa NRM bagandi mwakoze oba kino wakyogedde bubi lwaki gwe yeyite wanumba talina information ate gwojoga nti gundi video no agikoze bubi gundi eno gwe wayogedde kino wakeda please botuva nga tubalabisa mga nti gundi ayogera bubi tujja balabisa kubanga emundu yaffe tunulidde Museveni gwate bokyuse mundu badde ku Museveni ogiza munze kitegeeza oli mukozi wa Museveni direct ngenda kusaba bobanga oli musajja nyongo olina obulimu abubiri never ever in your entire life okustitchinga video yange n'ebigambo byange tokiddangamu oba temukiddangamu kukwata mu bigambo byenjogedde. I own my information, I own my words. Ompulira bulungi nnyo okujjako nga mukolera Museveni bwe mbanga nnumba Museveni nempa information nga nti eno yendowooza yange ku kino bwe kyandibadde ayogedde byandibadde nze nga bwe nali nkutte mu bibyo ddi nga nze bwe nali nkwogeddeko ddi nti okoze bubi mukolera Museveni nga muze tutumanyi naye temujja kusobola okitegedde buli temugenda kusobola kati osigenda kulonjegadde bategeeza butegeeza oba information ketandike. Alright, mpemu akadde wano. Alright, okusookera ddala nja kusaba mwenna abazira kisa aba national platform n'abantu abali e Kenya bakomere abali e Kenya tubasaba mutuyambeko ku mwannyinaffe gwe bayita Alexandria Marinos eyakwatibwa nga tukyali mu struggle wano n'atulugunyizibwa mu tocha chamber za Museveni n'amala n'ateebwa nga ali mu mbeera mbi. Omukyalo n'ali Kenya naye embeera ennungi kitegeereza okuba nti baddamu bamulumba e Kenya nabamu obutwa mu ngeri etakola bulungi. Ngenda kusaba omuntu yenna muna Kenya muna Uganda ali Kenya n'abannayuganda bali mu nsi yonna amujja kunoonya omukulu eyeekolera oba munoonye Pastor William Asiimwe tusobole okuyamba muganda waffe ono mwannyinaffe Marinos
bambi embera ejali musinunji abasajja bamukola ekikyamu uyo yembera jali mbega iride bambi buli asobola nonya Pastor Wirasime oba nonya eyekolera basobola okuba nti muyamba omukyalo ono kitegeeza okuba nti baddamu bamu obutwa mu ggwanga lya Kenya era ali mu mbeera mbi yoyo bambi yeetaaga obuyambi yena omuntu yena basobodde okuba nti ayamba omwanyina foono please amuyambe yatuusibwako obuvune mu safe house gye bamutulugunyiza so yena asobola okuyamba omukyalo no please muyambe Marinos bambi muyambe. Alright, out of video kati katandike ne information entufu yatuleese. Kansula Christopher Damulira atuuse ne banne njagala mutambuliza video ene etuke ku Damulira etuke ku Museveni etuke ku Semwai etuke ku ISO etuke ku police etuke ku buli omu abaze bangoberera omwaka guno nga gutandika nabawulira butebe bali bateeseteese okukwata president omusibako emisango gy'obuyekera n'obutamukkiriza kwesimbawo bamuteeke mu kkomera mugguleko emisango gy'obuyekera. Ennaku zino bibadde bikendeddemu olw'okuba nti mbadde mba exposing nga kati olwaleero naddibanga Promax azze naddibanga Promax akoze eki azze sisobola kulaba kikyamu kigenda kutuuka wuneesirika ensonga lwaki program gifudde Sunday special 1 Mukulu Christopher Damulira Kahanga Muhanga Muhoozi Museveni n'abakulira Isole Semwai enteekateeka yaabwe empya ey'okusiba pulezidenti gyendeesa olwaleero. Enteekateeka yaabwe empya ey'okusiba pulezidenti buteesimbawo mu kalulu ka 2026 kabuzaako omwezi gumu okwewandiisa yeena empya eyimiridde etya. Mujjukira nti Christopher Damulira yaweebwa ssente okutandikawo ghetto structures. Ghetto structures zino bazikola nazikola mu Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe, Masaka, Mbale wa yonna gy'akozeko structures naddala wali stronghold ya national platform. At first we thought nti bagenda gikozesa mu kalulu wano okukuba okucyankana okuwamba yes bagikozesaamu awo era badde bakoledde okutuuka lwe bacyankana nakuwala Museveni ng'agenda okuwandiisa kati waliwo ekipya kye tutamanya naye nze nakisensingako nti kijja kubeerawo. Alright, ekitongole kya Chief of Military Intelligence ekya Semwai ekibadde kikulira James Birungi saako ne Charles Oluka yali wa ISO ne balonda omulala. Kati abasajja bano bagezaako nnyo okufuula ADF bagiri rating ku presidenti batezeeteze bobomu mu Kampala butalina makulu buganya okukwatayo. Kati yenga Christopher Damulira alina kyazimba indirectly. 1 bayina enkofira n'okugazeetinga enkofira za Nuupu engatto buli kimu kyonna kyali kigendere nga kiteeketeeke ono naddibanga Promax kyali kiteeketeeke nga baloza tetusobola kutegeera kati nga bulijjo basookayo mu maaso kati kandibage. Alright, kati mu kugazeetinga enkofira zaffe okugazeetinga uniform zaffe baleeti biki byonna baali balina kye bapulaninga era ne bagenda ne bafulumya ebintu byaffe ebyo mu bungi babirina n'okujja okumenya ekitebe ebisigala obunye babiwamba babikozesa mu ghetto. Era mwalabyeko Minister Balamu ng'agamba nti abaana bali mu Kampala bakuba ne babba abantu baana ba national platform naye twali twamusookayo ddayo tumuleka n'abeereyo. Kati mulina kye mutama kibadde bategese era nkiwa ndowooza ne mukudda kuno president mukudda kwe bwe badde bateekerateekera omukwata oba bwe baba mbuusizza abayinza omukwata wiiki eddako batya. Christopher Damulira abasinga mujjaku Christopher Damulira Kijambia oyo Kijambia oyo mumula bulungi nnyo Maria Mungu oyo. Kati Maria Mungu oyo bamuwa almost billions 2 billions okutandika okuteekawo obubinja bw'abayeekera obubinja bw'abayeekera buno nga babutaddemu mu bifo ebyenjawulo naye nga obubinja buno bugenda kuba bwambadde engoye za national platform era obubinja buno buli memba akalimu
bamukolera dda fake ID eya National Unity Platform. Do you copy that, Christopher Damulira? Obinja buno bw'abayeekera bwe bamaze okuseetinga, buli mwana ali mu kabinja kano bonna bava mu ghetto structures za Damulira. Buli mwana alina fake ID eya National Unity Platform. Abayeekera bano bali ebuyukwe nga bana abebuyike bakontrolingibwa kawaawo bamuyita Henry Kiyimba oye controller we bayeekera bebuyukwe aba ghetto structures. Ab'Galilaya bali wakati we 175 nga bano bali mu kitundu ewali empuku ya Ssekabaka Kalema. Empuku yabamanyi eGalilaya wali empuku ya Ssekabaka Kalema eno gye bali gye batendekebwa era gye beekwese ngera bali mu Ngweza National Platform. Abo bo gye bali mu 175 batendekebwa. Mu Mabira Forest mulimu abayeekera aba ghetto structures eza Damulira. Bano bali ku Jinja Road mu Najjembo mu Mabira mwe bali. Bano bali 200. Christopher Damulira ompulira naddibanga Promax. Buli mwana anaba akwatiddwa yenna ajja kuba ina endagamuntu ngera aina membership ya Kadi National Platform. Waliwo abali ebuliisa eri wali amafuta. Bano bali mu 10+. N'okuliraana oil refinery oba oil fields bano nabo gye bali. Bonna Christopher Damulira bakomandinga Kahanga Muhanga n'abalala. Bano abeeno bakulemberwa Kiseka Moses. Muyinza omusanga n'abagamba atabimanyiiko lubi akola propaganda bwe batyo bulijjo babyogera. Bano bakulemberwa Kiseka Moses era naye ali related ku mafuta geeyo. N'okuliraana Kampala mu bitundu ebimu gamba nga Kyanja era naye eriyo ebifo bye batadde abaana bano nga bayina Ngweza National Platform ziriko n'amadaala oba ziriko amayinja. Bano bakontrolingibwa ngo bayita Kanaakulya onejali. Ekayunga nabo gye bali. Ekayunga bano bakontrolingibwa Mukulu Kalangwa yabalimu era mumanyi tebikolwa bye tebyawukana bya buyeekera. Kalangwa naye gyali mu bitundu eby'Ekayunga. Mukono mu bitundu by'Emukono eyo Kibule naye gyali bakola omulimu gwegumu. Kati abantu bano kye bagenda okukola kiri bwe kiti. Already batandise ddo ofumba fayiro zaabwe. Fayiro zino nga zigenda kusoma bwe ziti nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde yateekateeka ebinja by'abayeekera ng'abaana bano ba National Platform tubakutte bali mu bibira abalala babadde mu urban areas gye badde bagumbye bagenda basetinga uniform by'amagye basetinga ebyokulwanyisa ebikaddekadde ebiradio call biki byonna nga bimanyi feke wabo bakola oyo. Then bamale bagambe nti omusajja akwatibwe atekwe ku musango gwa treason ng'ekigendera kyabwe tebaagala akole ki tebaagala yeesimbewo. Era nga ssente zino ez'okubakulira ebyokulya okubafandinga kulya kusula kola ki byonna biri under Christopher Damulira era nga emission eriwo okukola omulimu guno bulungi nnyo. Kati mu fayiro yaabwe bataddemu emisango mingi nnyo ng'era abaana bano mulimu abakulu abagenda okujja okulumiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye top commander waabwe bo bakola mulimu nti disguise olw'okuba nti ye komanda asobola kubeera mu bintu ebyo bakikole nga kino kyonna bagezaako nnyo okwagala okukwata president bamuteeka omusango gwa treason bamulemese okwesimbawo mu kalwa akajja. Kati Christopher Damulira gyebaleko ssibo kansubire nti oli bulungi. Muhoozi gyebaleko kansubire nti oli bulungi. Museveni, how are you? So you thought that you camouflaging that you were a true leader, it was enough for you and your entire family. I'm here to inform the international community that soon or later, your government, with the help of all security organs, you are planning to blackmail His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu on his return so that you can arrest him and you charge him with the treason cases because you've already used your security organs to
plant so-called rebels, and they are already having NUP membership cards with NUP attires in different areas of Kampala, Mukono, Wakiso, Kayunga, and even in the western side of the country that they have been dealing with Robert Kyagulanyi Center to set up rebel groups. So I'm here to inform the international community. Whatever is going to come out very soon, implicating that Robert Kyagulanyi Center had been leading rebel groups in Uganda. That is the first information and blackmail. And those are old tactics of Museveni by defeating his opponents to the extent that he doesn't want to be defeated in any field. And he had been doing that all along since 1986, whereby he created Kony, Joseph Kony himself. He created Alice Lakwena and other rebel groups, including currently known as Allied Democratic Forces, which operates in DRC Congo. All those groups are formed and funded by Museveni. During the Kony War in the northern part of Uganda, he was using Kony to kill the northerners, at the same time is taking the huge opportunity, or that time using that chance to take over the land which belongs to those people by forcing the Ugandans in the northern part of the country to be taken to concentration camps. That's how they got a chance of taking over the northern part of Uganda. So the same thing now is creating right now. He wants to use that opportunity to create rebel groups within the Uganda region to implicate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. On his return or later, he's going to be arrested and he will be tried in the martial court to block him from standing in the coming elections. He's using his blue-eyed man, General Christopher Damulira. He's using his brother-in-law, Kahanga Muhanga. He's using Kandiho, CMY boss, and ISO boss to do those data work, to do those data jobs. So I'm here to inform the international community, whatever comes out very soon, be aware that that is blackmail. For instance, this week, the army spokesperson, Felix Kraije, openly came out and said that UPDF and other security organs are ready to crush National Unity Platform supporters. This week, which we are concluding today, the army spokesperson, the army spokesperson, Felix Kurimbaje, a man with a disability, he came out publicly and said that they are going to deal with the national platform. They will crush them. You can ask yourself, if is the real spokesperson of the UPDF, where did he get the audacity to produce such statement on the national television that he's going to crush, or UPDF will crush the supporters of national platform, mostly the so-called ghetto youths? Because behind the scene, for them, they know that they have already created the rebel groups within Uganda, which are going to be used as a bait to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu very soon, upon his return or later, because they want to block him from standing in the coming elections. Katimukuli Christopher Damulira ne bannamwe mazobaya. But during his visit in Canada, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, when he was addressing his supporters, he openly informed Museveni and his friends that we, the NUP supporters, we are very peaceful people. We want to change power in Uganda in a peaceful way. But as well, if they try to squeeze us, we are capable, we can as well use the same way they used previously when they are coming in power. But that wasn't the statement which he was meaning. He was just telling them that, please, let us use the peaceful way of changing power. But if you force us, we are the young generation, we can as well use the same way which used in 1980s. So as we speak right now, Christopher Damulira and his mafias
they have already downloaded that clip. And that clip is supplied, is already supplied, they have already supplied that clip to security organs. They have already even given that clip to Museveni, to his son, and to all security organs. That clip is going to be used in the courts of law to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu that he had already confirmed that he's going to use guns of force to take over power. But for us, we have the full video and we know what exactly President was talking about or what was saying. So let no one fool you that the clip which the state owns right now is the right video. No, here's the right video. Kati abakulu abo mubutamanya bwabwe badidde ka clip president keyabadde Canada nagamba ati tuli bato tulina amaanyi buli kimu tukisobola naye twagala kyusa buyinza nga tetukutte munne nga ne mundu tuzisobola tuba twagale naye kyesi kyekikulu. So kati bano bakutta akantu ako ke basaasaanya mu security organs era ke bagala okuproducinga muki ke bagala okuproducinga mu courts of law bwe babunaba mukutte nti yayogedde nti asobola okweyambisa mundu kaakano wano. This is the full video. Tuyinza okusalawo ne tugamba kati tukwate mundu tugende tubabbe tukisobola tusobola okukwata emundu ne tugenda ne tubakuba tetusobola. Tuli bato, tuli banji, tuli banyivu, tuli baavu. We have nothing to lose. Byebiridde embuto zibiri mmanya. So if we chose violence, we can open war on them and kill the hell out of them. Atenga bobo wangu de nacho kikirizibwa kuba ne constitution etulagira nti bannayuganda balina eddembe okukozesa enkola yonna okugyawo gavumenti eri unconstitutional eya Museveni eri unconstitutional. So ne bwe twandipiikinze byakulwanyisa twandigenze ne tumulwanyisa ne tumuggyako. But we chose not to go that way. We chose non-violence. Lwaki twasalawo ekyo baganda bange? Banjagala nnyo ne nkimakinga clear kuba mbeera n'abavubuka bangi ne bagamba Bobby fe twakuwagira kubanga oli mubanda. Twakuwagira kubanga oyo osobola okutowa order n'ogamba bufala tugende tubunyalise ne tubukakanya. Naye mbagamba baganda bange tetukwata byakulwanyisa kubanga violence ezala just violence. Naffe kennyini tuli wano ne bwe tukwata ebyokulwanyisa ne tugenda ne tulwana nabo mwaka mulamba myaka 2 myaka 3 ne tubajjako bannaffe bangi bafudde ono bamusse ono bamutemyeko omukono ono bakoze eki kyangu nnyo okutuuka mu buyinza naffe ne tufiiringa entitled era abantu batunuulira ne tubagamba mwesi mwe mwatuleeta mu buyinza emundu zaffe zizino ezatuleeta mu buyinza twalwana kyangu nnyo ebyo tugenda mu bwongo titwava tusalawo tukonge bannayuganda bonna benunule bonna so that ne bwalibeera nze nga tuuse mu buyinza sisobola bagamba nti nabanunula tuba twenunula ffenna. Right. Kati mukulu Kijambiya Mariam Christopher Damulira Lubakyoya Abe Kandiho mukulu Kahanga Muhanga mutabani wa Muhozi Didigi ne Museveni mujye bali kuje mutusaka engalo eno clip ngenda kusabuli comrade yali kuno gendo downloading video giteke mu galare yo giteke yo bwe papa osirike nkusaba gendo downloading video eyo yenkuzanyidde ogiteke mu galare osirike yonna nga yawadde statement yeyo kubanga Kahanga Muhanga Damulira Christopher ne basaze mu kakiripo kali yake mundu buke bagenda okozesa ngo bujuizi buya confirmation agenda kwata mundu mweno statement kati firiyo fetu bana byongenda kusaba comrade downloading aka video kateke mu archive yo bagambira tebagenda mugula ke misango yo bitakwatagana fetu batulina buli kimu ekyetaagisa ndoza mu kitegedde bulungi nnyo omukulembeze yabyogera openly teyekwese kati mu kimbadde mugendo kola mbasose yo nga bulijjo era nzo ogwaga gwako dibaga mazoko dibaga katugende maso malina okunywa kotozi iyo project nkube ya billion zilinganya iyo project nkube ya billions nya
kati munonye kirala ajja kwewandiisa eyo project nkuba ya bilioni ezi ku mukaaga manyi kati biri mu kuba meza project nkuba ya bilioni meka nkuba ya bilioni nyasofa kati mugende muteeka y'abaana bammwe aba ghetto strike yensonga kimudde kyali enaku zino abadde asirise nga batambula kiro batwalira abaana emmere baba traininga babawa buli kimu bagenda kuleta footage w'ennyonyi mu drone zaabwe n'ennyonyi zaabwe zibadde zikula okunoonyereza nga ziraba omukka mu bitundu ebyo engeri gye bafumbamu nga batracking nga babafuna iyo nonsense nga badde bagenda ku assemblinga mainstream media mu BBC balina eri embata yaabwe ya Aneti simba Arani Kasujja balina omuwala omunyarwanda ali mu BBC kwalujazire badde bajja kukozesa mukodomi w'embogera ka ani Andrew Mwenda DW zani zonna zi France manyi 12 zisenyeni zani zonna zi BBC badde bagenda kukozesa ezo okujja okufulumya amawulire bateekewo propaganda waabwe kati bagundi amanya gange nze nadibanga Promax ye program ya lero ya ku exposing kati eyo project yonje kuyoro ku mutwe munonye ebirala eva mbabera maso kanule ko oli mbatazane ti abijja luddawa lwachi abyogera gendo bigambe nnyoko yababyogera kyotasobola kirekera kisobola kitegedde bulungi nnyo kyotasobola kirekera kisobola bino byenkola nze guno gwe mulimo gwange ndi mukuwa bloka mu struggle siri wa masuti ale sina kifo kyenjagala okulaga nti nze struggle njikola njagala kutaasa gwanga sina kifo kyenjagala nze ndi mukuwa bloka sambala masuti kati bwensanga yambala masuti ngali mukusirwala tujja kufa kwagana naawe kitegedde bulungi kati mukulu Christopher Damla ne bannamwe bonna bali mutese ekintu ekyo yeso kolaki abadde asirise ennaku zino nga bali mu operation batambula badde eno batwala facilitation bakola buli kimu nga ne kadi baziga bagabadde eza membership n'ebyambalo balina bagenda bwa radio call ebifu bibombo buli kimu jukira twabasuuza mission yaki y'abaana bali mu komera yebali bavudde ne bagenda basi bakobuyekera bali bateze bomu mone full figure nga robota nanga agenda okuwaka nga boogere bigambo ebyo byonna ntibiba kuba kati n'olwaleero yona yewedde bwe tuvaawo awo nvuddewo kati kansakembawa amawulire gano nako mukawulire ekisinga obukulu nga sinavaawo ekyewuunyisa the so-called opposition figures information yonna bagirina ku masimu gaabwe n'emitwe gyabwe nti kyabwe bagenda mukwata bonna tekubako akulimba Salonga mulengejja yali bagende mugomuka katatuukayo mugomuka yatuukayo nakine ekyobutagenda kuwandiisa naye Salonga mulengejja dda akimanyi Mpuga akimanyi Mukaako akimanyi Abedi Bwanika akimanyi Balukwago bakimanyi bonna badde bakimanyi kati nze nkuba kakota bonna kati mbakubidde mukitegedde bulungi nnyo kati kabawo information endala Mongeri y'obufere y'obutujju y'obwamafia egenda maaso mu Uganda Government ekozesa abantu bangi nnyo okudiringa mu business zaabwe ez'okugula ebyokulwanyisa okulagana abafere okutunda enjagala kukola buli kimu kati munaku ntono nnyo eggwanga lya America lyayisiza nga zaaliwo n'ezidde July 3 July 3 alyayisa ekiragiro okuva mu office ya United States Attorney General Office Eastern District of Virginia ne bagaba yisiza ekiragiro eri Bulgarian army trafficker and 3 others indicated for conspiring to supply military grade weaponry to Mexican drug cartels. Nginakuzo mwezi asatu mwezi gw'omusanvu mu office ya Attorney General mu district ya Virginia bayisa ekiragiro v'omwange nga kinoonya abasajja basatu kuliko Omubulgaria ngolo kafulu mu kutambuza ebyokulwanyisa n'abalala basatu abenyigidde mu kutambuza n'okutunda ebyokulwanyisa mu bakatero babasajja batunda enjaga n'ebirala mu ggwanga lya Mexico. Kati ekisinga obukulu mu statement ene yafulumye ne indictment ene yafulumye mwafulumiddemu nfanfe wa Museveni yono mfafe wa Muhoozi yoyo
omulaba yoyo America gwanga nga America limwagala limwetaaga oyo bamuyita Mperirwe Michael Katungi yesimbye Butemba constituency mbumungu ambere kati Michael Mperirwe Katungi wanyampise kiniga wanya mu mpari Mperirwe Michael Katungi wanyampise kiniga wanya mu mpari gakubugumye kati kansule baba ne woli kati gakutokota mayi mwagala nnyo sente z'obwerere nga mwefura musingo okutegeera temulina laamu ategeera mmwe mwabaka bano temulina laamu ategeera temulina laamu ategeera bamala ne bakwata yadduka tali mu America ali mu Uganda ngenda basomera lwaki bamwagala kati olw'okuba nti bamwagala kati ate Muhozi abadde nga amutimba yamutimba nga 16 ogw'okuna n'agamba my envoy to all gang leaders in Haiti is Ambassador Michael Katungi. They are invited to Kampala to discuss peace in August. Okaraba ekibaita kawo mentality yenyini Muhozi yawandika n'agamba my envoy to all gang leaders in Haiti is Ambassador Michael Katungi. They are invited to Kampala to discuss peace in August. Kati, ulile ekiwandiiko. Ekiwandiiko kisoma bwe kiti. Alexandria Van in an indictment unsealed in Eastern District of Virginia. The United States charged a Bulgarian army trafficker and 3 others foreign nationals with conspiracy, redistribute cocaine, conspiracy to pose firearms, including machine guns and destructive device. In further range of drug trafficking crimes and conspiracy to provide material support or resources to the foreign terrorist organization. As alleged in the indictment, since at least September 2024, Peter Dimitrov Mrichev, alongside with the Kenyan national Elijah Odhiambo Asumo and Ugandan national Mike Katungi Mperirwe, agreed weaponry to Mexican drug cartel and in particular the Cartel de Jalisco Nueva Generation C GNG, one of the Mexico's most violent and prolific transition crime organization. The weaponry including the machine guns, rocket launchers, grenades, night vision equipment, sniper rifles, and personal mines and anti-air and craft weapons. Kati ekiwandiiko kikino saagala ogenti bino nabisomye nabijja professor bibyo. Nzuminge oyagala kula owali muna Uganda oyagala okulaba. Wow. Njagala oyagala nkulaga ekigambo wali Uganda. Si oyo Uganda anti wamwanga mubira mu byewunzise. Uyo Ugandan National Michael Katungi Mperirwe yoyo. Kati kiwandiiko kya State Department mazo kikosomera mutegedde bulungi nnyo oyo gabaga koze eki gabaga mu bugumye. Ate y'omu ku banfanfe baani ba Muhozi Kanyerugaba mutegedde bulungi nnyo awo. Kati bwe tuba tuvuddewo ngera tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Njagala okubaza nnyo mwenna bannayuganda abeerako programu zange zino era abamanyi politics. By the way, kati njogera n'abantu abamanyi politics ng'asobola okutundira ekintu ku side y'enkyogereddemu n'akiwaako referensi oba n'akikubaganyeko ebirowoozo n'agamba yes kino kyadde kituufu mu ange eno ne mu ange eno kiri bwe kiti n'akiwaako ebirowoozo. So si kuvaayo gwe n'oyogera bwogezi.
tolina information tomanyi politics gozebuzi tomanyi kye bayita ku analyzinga kintu ngero kubaza mwenna abalaba video gye nakola ndoza wiki wedde nenkola analysis bunayogera ku bintu bibiri naye nenteekamu ne bagamba nja kudda ne full list yaba kabano abesimbye mu Buganda bonna nje basomereromu ne constituency zaabwe ekigambo kye nayogera kyaviriddeko abantu okujja bamu omanyi mu struggle muno tuyinamu abantu nga bazimba kiriki zaabwe nga bw'omwogerako bw'oyogera ku sayidi enkyamu iye oliyegeraga nti ate yoyo ayogedde mu biyeno no please muno mu nsi tuwali gwe batwogera olaba ofuna ekizibu n'onenya Katonda naye nga Katonda yakutumye ofuna ebizibu ebyo kanjera kugamba bwe mba nkoze statement please nawe koleyo nga tolifalinga kunze ku byanakoze nkugambe nti nze view eyange eri bwet ku kino nawe view giteke nti view eri bwet as simple that's how we play politics bwe ngamba this is my view nawe yawoga nti this is my view let the people decide which view is right for them so si bigenti eyo view yo fete tujagala kulabira wano no wabeerawo kye bayita okutunula n'okwetegereza n'okusalawo okw'abantu okitegedde bulungi nnyo kati njagala bagamba olwaleero nze siri commentator I don't comment nkubuulira view abatamanyi politics nga temwamusoma nze sinenyezebwa butategeera wammwe nze nasoma politics kuva mu ssomero mu practice nze mumanyi mu politics mulimu kye tuyita view engeri gyolamu ekintu n'olengeri gyakirabamu kati gwajja n'aduma nga tomaze kutegeera kyenjogedde kitegeeza obwongo obutono onywera totegeera ompulidde bulungi nnyo yes kati olwaleero nga be nabagambye mu wiiki eno kambaddemu ekintu kino mukitegeere nga be nabagaye wiiki eno nti Museveni akalulu kano akatidde naye agenda katwazisa maanyi binakomekereza mu court defeat ba protest voting kujjukiza tugenda kagenda munalo kanemba gambe bintu bino wammanga nemba gamba Nyambire Soferi alonze Abanyarwanda mu office ezisinga obukulu mu Buganda region nemba gamba nti alonze ba district returning officer abalangire bivudde mu Bulu ku district bonna Banyarwanda 100% nemba gamba nti alonze ba diso bonna Banyarwanda mu Buganda nembaga nti alonze ba Giso bonna Banyarwanda mu Buganda nembaga nti alonze ba DPC bonna Banyarwanda mu Buganda nembaga nti alonze ba RPC bonna Banyarwanda mu Buganda ekyo nakibagambye bwe mmalo kibagamba nembagamba nti nze kati sikyasomesa politics nsomesa occupation politics mwongera mbwongezi nsomesa occupation kati bwentandika okugamba ekigambo occupation nga tokitegeera please wumuzaako omutwego si buli kimu kyogenda kyogerako kyotategeera atama ekibagambo kye bayita occupation kiveeko nze nja kusomesa occupation nkuteeremu ne politics omutegeere Museveni atufuga atubuzaabuza kansooke nkunyonyola Museveni ngajja okufuna trust in Baganda yajja yeekwese ne mukwekwekanga abamanyi batugamba nti ayina ebigambo bye yabagambanga naye nga tebabifuna makulu by the way Museveni ye muntu ajja nagamba ekigambo n'otakitwala nga kikulu nde joking way naye according to my records ne research gwenkoze buli statement Museveni gye yakolanga yakajja mu nsi yakagenda buyinza bingiti ng'akyali mbega ng'ali mu nsiko ng'awangudde ng'afuuse president buli statement gye yakola agimininga yajjanga yesesa ng'ayogerera ku bajjajjaffe bamuyambe bamuwese naye nga abagamba otumala okuwamba nja baddiza obuyinza bwamwe ekyo kyalinga vice versa sijja bubaddiza nja kubaddiza kino tajja kibaddiza ngenda basasula ebintu byomubira talina gwe yasasula okujjako batta bw'amala okukozesa Abaganda n'awangula olutalo bonna n'atandika obbajjawo mpolampola beyakwasaako bufu najja n'atugamba mbaleetedde otulo mwebake ekigambo kya tulo mwebake yali ensibuko y'okubonaabona ey'Abannayuganda bonna ensibuko ya twebaka otulo yali entandikwa y'okubonaabona kwonna lwaki
mu myaka gy'ekinana nga bali mu nsiko bwe baatandikanga entalo balina groups bbiri balinanga ttiimu eyalwananga eyafunguwa barabara ne babeera ne group eyasigalanga emabega ng'eimplementinga missioni zaabwe ezaali empandiike y'ensonga lwaki Museveni yakugamba we had a mission even if Amin didn't kill people or Amin was a good leader, we had a mission. Did Museveni mention that mission? Did anyone at that time got to know Museveni's mission? No one knew about Museveni's mission. Yakugamba Amin wali mufuzi mbulwaso obayata twalina mission yaffe. Yalina abayekera abalwananga balina bafunguwa barabara nga yina technical team eyayimplementinga ng'ebikolwa byabwe bayogeranga bibabinanga mu nteekateeka. Bweruwa buli yatuyamba mu lutalo nga tumaze okuguka wetuyise nga tuyisewo successful abasigaddewo bonna achiwakana mugendo bozejjajjawo mu Luwero triangle what happened bayitanga nga bakubye banyanya bonna ne babajjawo nti babajjeewo wabanga ekibinja ekyajje kyakirininganga buli muntu yenyala survivinze ne batandika okukola kye tuyita demarcation of land in Luwero triangle. Gendo kibuuze kitaawo gendo kibuuze jjajjawo mugambe lumbuyi beeyogera bituufu. Walinga wekibinjanga ky'Abaganda bye bakozesanga endogoyi okulwana okutwala abanyanya nesigala ekibinja ky'aba specialist abajjanga okuimplementinga programs ze Museveni. Genda okibuuze jjajjawo yali mu lutalo oba kibuuze bakadoga waliwo essaawa zino lumbuyi kyayogedde kituufu. Bajjanga ne bakuba kati kankugambe mu Luweero bajjanga ne bakuba ne bagoba abanyanya va ku bibasooka ne bajja ne bakuba ne babasaba abaana bw'amala obbawa abaana bagenda ne balwana we mwawulira nti awo watereddewo balekangawo nga banoneddewo n'abakulembeze baawo kati mweyo process bajjanga bakkirinzinga fagia kyovula nti abantu abakulu mu Luweero bonna basinga obungi tebaalama bonna babakkirenzinga ne batandika okukola okudemarcate ettaka ly'Abaganda lyonna ne baligabana. Oyagala kunga nti Nakasongola tewali Baganda, Kato Corridor ngoma tewali Baganda, Luweero Nakaseke tewali Baganda bananyinsi. Where are they? Abantu abali eGombe baliyo, abali e Busugi baliyo, abasaka Baganda Masaka balagawa, Abaganda b'Ekyotera balagawa, Abaganda b'e Kayunga balagawa. Bonna baberanga n'ekibinja ekiri specialized nga kiimplementinga mission zaabwe. In fact, mission ya Museveni teyali yakufuga. Mission ya Museveni yali ya occupation. Bajjajjaffe balwana olutalo batamanya bali bayambako Museveni n'Abanyarwanda to occupy Uganda. We are not in politics. We are under occupation and we must fight occupation. Ekyoba tokimanyi nkikubulidde olwaleero. Point blank. Yakugamba Amini oba yali atta bantu bayita yatta bantu twalina mission yali ya occupation. Our grandees fought for Museveni in the disguise that he was liberating that country. But they were implementing Museveni's occupation mission, which they didn't know about it. Right now, the occupation is taking place. Kitegeeza n'olutalo mulwana temulumanyi. N'olutalo mulwana temulumanyi. Eno information gy'enfulumya eri more deadly than AIDS. Exposing Museveni to this international level, it's like spreading coronavirus.
Kansulete amagezi gazze kati. Kansulete amagezi gazze. Nolaba ali ku TikTok. Bibeyogera tebitegera. Nombu yeyogera. Tojja bitegera kubanga omutwegu tegwenkana gwange. Emyaka tetulina gyegimu. Ne byenyogera tojja bitegera. Kuolede Zambia Swimming pagira gundi ndi timu gundi nze sirina timu. President wange yekagwe mpagira ye timu ya sirina timu. Siri mu kirase gama ati nze ndi timu sibira timu no. Ndi focused ku kinyusa ekinene kyo kukyuse gwanga and never in your entire life open your stinking mouth ngoyogera kulinya lumbuye ngomogera ko byotate never ever. We are under occupation. Our grandies didn't understand Museveni's mission. It's with the grandkids now who understand the mission. Tetuli mu politics anymore. Okutegeza tetuli mu politics anymore. Nakugambye nti mbonyero wali amasomero agasomesa abanyarwanda ennimi enzaliranwa omuli Oluganda, Olusoga, Olunyolo, Olutoolo, Olukyoli. Eri amasomero ngago galugo okukulietinga abantu bapya bagenda kucupayinga bitundu birala nga befudde baayo. Nembagamba n'essomero lya Zimbe Tanzania eyo facility esomesa abanyarwanda kujja nga already bamanyi buli kimu ekiri mu Uganda. Bamanyi obulombolombo n'ennono, bamanyi engero, bamanyi ebika, bamanyi okutambula babali buli kimu. Naye beerabira nti Omuganda alina wisdom. Omuganda mazzi gakulukuta gigali gakulukutidde. Yensonga lwaki muli nti eri abalugwala abanyarwanda no kubanga babasomesa. Eri abalugwala eri abanyarwanda abaki abakalamojja kubanga babasomesa. Eri abanyarwanda abaki abasoga eri abanyarwanda abaki abagisu abanyarwanda abaganda abanyarwanda abatoolo abanyarwanda abanyolo abanyarwanda abanyankole bazze babasomesa ebintu bino babasomesa ennimi kyokka ekikomisa abantu abasomesa ebintu bino by indigenous kuba temwagala kutegera kati mukitegedde bulungi nnyo. We are under occupation. To observe this, the entire community nabasomesa ebigo bisatu last week nembasomesa nti politically abanyarwanda ba taking the over, socially abanyarwanda ba taking the over, economically abanyarwanda ba taking nabasomesa issues bili politically, socially, economically abanyarwanda ba taking the over. Teri muna Uganda kati alimbya bufuzi nga ina chances yo kuwangula. Nembagamba socially nenki basomesa bulungi nnyo. Nembagamba economically memori ebyenfuna ebyobusubuzi ebya buli kintu byonna abasajja bitekinze over. Nensula nti munategeera. Amuti mwasobodde kutegeera which is okay. Kati kankujjeyo nkutegeeze. Nkugambi ba RDC, ba DPC, ba DISO, ba GISO bonna banyane batekinze over. Kati when kugambira nti we are under occupation. But njera kujukiza Omunyarwanda ina qualities basomeseza taswala tasemba nacho. Nebo mugante gundi olimbega era agenda kujja kwekukutirizeeko tavaawo mpaka kuwulira bubi. Mwalabeko mu video mu mukyalo ono Nambozi mu America. Amanyi mu kyama but ngako ethics zaabwe ayina kikola n'abala bangi. Yoga gundi oli mu kyama n'agamba yes nenja kituukiriza kyebki nja kituukiriza nze bayinaako akokulemerako. Tebalinga fendi bwe bakugekigaga kampuni mu kanso nyinze balinaka they don't leave mission without completing it. The moment you sleep baba genda kumaliriza. Kyovula bagenti sabira nyo president buli kyoba okola mbadde nkitegeeza. Kati mwana mulenzi kansoke nkubulye constituencies zonna eziri mu Buganda. Eziri mu Buganda strictly mu Buganda nze kusomera oziwulire. Eno ya list ya flag bearers mu Buganda. Ulira amulungi nnyo. Makindye East waliwo Abaho Judith na Wabwine eyemu. Makindye East waliwo Abaho Judith na Wabwine eyemu. Makindye West waliwo Dolini Keita Kagabi oyo Munyarwanda. Nakawa East waliwo Ruhindi Frederick Munyarwanda. Nakawa West
waliwo Borora Anderson Munyarwanda. Lubaga North waliwo Katongole Singi Muyindi. Entebbe Municipality waliyo Gashayija Steven Munyarwanda. Wakiso Woman MP Natukunda Kayesu. Kira waliwo Kananura Daniel. Machinde Sabagawo Modini Philip Munyarwanda. Bukoma Nsimbi Woman MP Katoshabe Ruth. Chimanya Kabonera Asimo Robert. Kochi Kaunte Tayewa Didas. Remiyaga Rashande. Maogola North Aine Godfrey Sodo. Maogola West Hanifa Bangirana Kawoya. Gomba Umani MOP Nayeba Resilivia. Gomba West Rwakojo Robina. Excuse me. Rwakojo Robina. Mitiana North ni Shigumire Mohammed. No, Nsegumire Mohammed. Mitiana Municipality Ndianabo Esther. Ryantonde Woman MP Katoshabe Dorini. Kabula County Asimwe Enos. Nakaseke North Ahewa Weba. Buwekula South Bangizi Bangizi Didan Chiboga Woman MP Mohoza oba Mohoza Desire Boyukwe Woman MP Mutasingwa Diana. Ompulide bulungi ezo constituency ziri abiri mwezi mu Buganda. Mu Buganda tulinamu constituency meka. Amanyi constituency ziri mu Buganda zimpandikirewo ne namba yazo. Bandikira constituency omwendo gwa constituency ziri mu Buganda. Nyambo mpa tulina obudde butono nnyo. Mpandikira na mwendo gwa constituency ziri mu Buganda. Sobola kugulawo simu data kuteeka muli. Mpandikira constituency awo naawe. Kuno tekuli bantu balina data. No, teziri 60, no, teziri 39, 84, close to. Bane munyangu ize, nkola information eno nga nabwe mbabuuza, mu mwangu we, tulina obudde butono nnyo. Namugerwa 80 close to. Nabufu 85 no. Answer bike erimu 100 eri mmeka. Kyonna kye kiri. Ne ebifo 25 byonna biriko baki Banyarwanda kati. Mulina kye mutamanya ekiraka kibanyonyoye. You are lucky enough that I've read these names and their constituencies. But they are those Baganda Manya. There are those nickname themselves Baganda and they call themselves Baganda, but these people are Nyarwanda. That's why it's very easy for them to turn against their party. Eriyo Baganda Manya nga kibanguira nnyo okulya mu pato olukwe ne beekyusa. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo. Awo nabo bangi kati mbategedde. Kati bwe nkugamba ekigambo we are under occupation, njagala okitegedde. The reason that's why we are under occupation. Every after 6 months, Museveni recruits either in police or in army or in SFC. But if I may ask, do we have any internal wrangle or we have external wrangles? Ekimukurutingisa amaje ne police. Kale police it sound kati population yeyongeddeko ba police tubetaga. But abasirikale abawandiika abagazaaki
buli lw'abawandiika abasirikale omutwalo by indigenous bakonga 15,000 akenda mu 5 babeera bati Baganda manya basoga manya Banyarwanda basoga manya Baganda manya Balugala manya ebitana bisigadde byonna bibeerawo ate ba making sure during the process air training bagenda ba indigenous babattire babajja mu mpolampola ba disqualifying mugero tuka nga temukyeraba okitegeera kati ye system muje mutamati muri under occupation yensongolaki akola ku nsonga za akola ku nsonga zonna zonna zikwatagana kutakati mu Buganda mu Nyarwanda nambalagadda abali Minister of Land Banyarwanda abali munira Banyarwanda abali post office abali mu passport office Banyarwanda buli wambanya kubanga bakimati waliwo sectors ezetandwa banansi ekituita occupation ngeviri dale tuse kunguru njagala nyo okwate semuyo nga tonna soma gundi ya chayani gundi akola bwati ku social media babeke boziboze njala kuwa ko kyakulabirako goloza lwaki social media Uganda basinga obungi bagibera ku olugambo olugatta kikunkulaakulana yeggwanga kubuuza watch program ziri ku social media ba YouTubers babera nnyo ku nsonga eziri personal nga bagenda kubera ku mutuma mu discussing ko agundi ya chayo no agundi akamoto kavuga kabi gundi asula muzigo gundi bamuguddemu gundi yabasene gundi babera ku personal information y'olugambo they don't talk about their country or national baga for last tulumbi abufuzi kubanga area state gye babateekamu ngeno occupation ekula Bobo yagala kumanya nti we are under occupation vayo gere ku nsonga nga yaggwanga ojja bajja kuga nti kati ate gwe bakutiisa yesu kulwaki fe batutiisa kuba twogera ku national matters naye nga nange natandise okudda ku mbozi z'abaagala nasimayo ono yafunye olulu tebaddamu nakunkwata wadde okundiscussingako somewhere kubanga bamanyi kyenjogerako kituufu kati bonna abeeyita ba YouTube abeeyita ba TV presenter ba radio presenters babagamba no focus ku personal issues. That's why personal issues in your social media bali babera kulinga bayinga ebinyira nebo ava ku live eyo amaza ino gasasula olugudo kwatambulira lufu malwali oteri ddagala tayina mulimu abeerawo ku buntu bwakusabiriza bwalwala mulolo gegomba genda mutwalayo okitegera so yensonga laki wateka mbulamu obwo kadde bajja babazimbira picture Kemutana bakutegera gye mbasomeseze ebbanga ddene bagene bakuzimbira abavubuka government yebazimba bakulaga nti oyo TikTok ayine emmotoka 3 ezebbeeyi yakola mubuuzo okola mulimu ki he can't explain ayine emmotoka 3 za bbeeyi asula mu apartment tazimbanga ne bakulaga nti bana abawala bakabinyo bayina buli kimu balivinga lwotegera nti munaku muzibu lwojja okwetoga bayina bantu bakuzimbira nokate abantu bano nga bali bulungi nnyo but in your life tebalina kibali kati kyekibazimba ne bakikuteera awo n'okirabo ekitibwa ekitibwa ekityo kubanga tebaagala mwogere ki ku nsonga ezo kitegedde bulungi nnyo lwe munaatandika okusitula eddoboozi nga mwogera ekigambo kyekimu abasajja bali mu kutya bakimanyi ndoza mutegedde kati maze basigira ekifaananyi ekinene nnyo mukitegedde so muganda gwali eyo video z'enkola si za myaka gyo si za bwongo bwo teweerumya mutwe njagala okwata TikTok account yotandika okufuna information gyenfulumya bwoba oyina bolozi bbiri oba oyina amabeere abiri ogifulumye bwotafuna message nga lokage zikutiisatiisa fewatiisatiisa dda baatusi baatukuba emiggo lwansi eyo Uganda kati gwewadda mu video n'ozikwatamu ono byayogera si bituufu naye ng'oli wankyukakyuka kitegeeza obwongo toli tonatuuka kuggula gye tuuza nti obadde otegeera yeso bosanga komulenga gati nze ndi timu gundi mugambo mutwa gwongere mulamu mu struggle fena to supporting a president tuli team bobango ina team that means you are full bosanga omuntu gaganti ye alina gwasa alina timu gundi oyo musiru lebo mulabire mu stego myaka 10 gaganti ye alina team kitegezo bongo butono nnyo focus ya president kujjako nakyembalira ekyo mukitegedde
bemmalo kitegeera katugende ku nsonga endala omanyi ensonga zange zikwata mpola saagala zikola ki saagala zidumira kati bakulu njagala mbasomera ekiwandiiko kino mukire bulungi nnyo kyavudde mu Uganda Revenue Authority kuba tebabategeeza tebaagala bibagamba politics tankwatako revenue egenda kuluma politics akwateko kati uliza bulungi kankusomera ekigambo kino 25th of July 2025 nga 25 gw'omusanvu mwaka 2025 General Notes number 2218 of 2025 Uganda Revenue Authority ekitongole ekiwooza ne bakugamba bati additional taxpayers to whom it shall be mandatory to issue invoice for receipt with effect from 1st July 2025 bakugambi nti kiwandiiko kino kikwata kwa bonna nga kibakakatako okufulumya invoice eri ebyo bye mukola okutandikira ddala mu Ogw'omusanvu 2025 kati wulira ebintu bino mbitegeere. Notes is humbly given to the general public by the Uganda Revenue Authority pursuant to section 92 of 2 of the Tax Procedures Code Act Cap 343 that effective 1st July 2025 every business operating in the following sectors is required to use centralized invoice and receiving system or a device authoritated by the Uganda Revenue Authority to issue electronic invoice or e-receipt in accordance with the Tax Procedure Code, e-invoicing and e-receipting Regulation 2020. Kati ulira bulungi nnyo politics tankwata kwa kusomera ebintu bino. Sectors ezino wano wamanga oba ne business category mugenda sasula emisolo nga mwino giraga obusasuzi bwajo kiki tuyita receipt Wholesale and retail of fuel abatunda amafuta mu bungi oba mu butono mulina okusasula omusolo nga mugusasulya mu nkola eri. Mining and quarry abasimi ba gold n'ebirala saako n'abakubi b'amayinja. Manufacturing biba makolero. Electricity, gas, steam, air conditioner supply namuje muri. Water supply, sewerage waste management, remediation activities, mutegedde bulungi. Construction, transportation and storage, accommodation and food service activities, information technology and communication, real estate activities, professional scientist and technical activities, arts, entertainment and recreation. Yoni Ara Musinguzi, Commissioner General Uganda Revenue Authority. Mwachiwurira mbweno abyaweereza bategezeza ye John Ara Musinguzi under occupation politics tankwatako obiwulidde. Ate ffe batu wa federation tuli bayimbi ffe tuli bayimbi tunonya copyright yani kati babatedde mu inosasula omusolo. Focho kisu government muto bana mubani abaloga bano bayimbi art entertainment and recreation professional scientific and technology and technical activities real estate activities nze ngenda zimba obuyigo bwange obuzumbo
obwabapangisa nawumba busatu tusengedde ofuna muzadde baagala musolo mujja gusasula mulimba accommodation and food services ogogo mujja gusa kati mukitegedde in normal circumstances kamba buulire mu government empya bwe bekyuse one Uganda twina natural resources twina human labor capacity etumala twina buli kimu kisobola okubeezawo eggwanga nga n'emisolo egimu tegyetaagisa kuteekawo video omwezi ogwonna basomesa bino bagamba nti omugenzi Idi Amin Dada abazungu bamuteekako nnyo ekinyiga n'atuuka n'akola system yakola system zino wammanga one yasooka n'aga nti agobye abayindi bonna n'abagwira mu business n'abajjamu business n'aziddiza bannayuganda business bw'aziddiza bannayuganda n'asalawo n'ateeka omusolo ku bintu ebifuluma ebweru w'eggwanga ensi z'abazungu bye baagala mu Uganda n'abiteekako omusolo kati n'addira bannayuganda n'abaleka ne bagenda basuubula ebweru naye nga bwe bavujja okusuubula bwe baleeta ebintu mu Uganda abajjako omusolo mutono nnyo kisobozese bannayuganda bangi okuyingira bizinensi olya bangi basomese mukitegedde Idi Amin abazungu Museveni amaze okuwa propaganda na buli kimu Idi Amin okwepawalinga bannayuganda n'ekonomi y'okutambula yagoba bagwira bonna mu bizinensi n'abajjamu bizinensi n'addizida bannayuganda n'akola enkola zaali bbiri esooka yeruwa yaddira n'ateeka omusolo ku bintu ebitwalibwa ebweru w'eggwanga abazungu bye baagala ze tuyita exports n'addira imports bwe mugenda ne musuubula ne mubireeta mu Uganda n'abiteekako omusolo mutini nnyo kino kisobozese bannayuganda bangi okugenda okusuubula okuleeta ebintu mu Uganda kati ebintu bino omusolo omutono ku bintu ebiyingizibwa byawe beetu bannayuganda bangi okukwata obusente obutono okugenda okusuubula nga Amin akimanyi nti baleeta ebintu bino ebitundibwa mu ggwanga one amaduuka state council ejjako omusolo revenue authority efunako akasolo landlord nannyini kizimbe afunako omusolo famire y'omusajja oyo asomesa abaana buli kimu kyonna kiriko omusolo n'akikola bw'ati ne kati Uganda export kuliko omusolo wagunabi import si kuliko omusolo gulemesezza abantu ebizimbe biriko omusolo simanyi buli kimu kyo n'okusumagira kuliko omusolo kati eggwanga werituusaawo kati mu Uganda empya ebintu byetwagala okukola biri visible birabikako one etteeka lyali clear nti omuntu akola mu government yenyigira mu business z'abantu ba bulijjo kati weewuuno olwaliro abali mu government bebaddukanya business z'abantu ba bulijjo kati akosa influence ya office ye n'akosa sente zajja mu government ng'azibbye n'atandika okulwana naawe afuna looni mu bank nga ne bank eyo gy'ofunyemu looni agiramu influence oba kitegeera banyabo ne basibu ngina bagamba abasajja be bakontrolinga kati banka za Uganda zonna bakontrolinga banka bakontrolinga microfinance bakontrolinga bamanirenda bonna kati njala bamanirenda bonna ku ground 99% bonna bagwanga ali mbanyarwanda so you can't compete with the foreigner aina capital kuva mu government nga security ye jalina ya government nga bayina mission eri indirect ya kubatalako byammwe nga temumanyi kati nantabono ne mufera ine nantaba ne mubbi mufere ne uli akyakunnyonnyola oli bulungi nnyo nantaba ne mubbi wettake kalima ne uli akyakunnyonnyola muri mu kibuga oba muri mu town council njagala kubalabula bulabuzi waliwo abaami n'abasajja n'abakyala sorry baweebwa ensimbi nnyingi ensimbi ezo nga zaakuwola ensimbi ezo ziri mu Uganda yonna ensimbi ezo ne Kayunga wano weeziri bizinensi eno ewola ssente naye nga ekigendererwa si kukuwola awozizze
Business eno bwe bakuwola ssente ky'oteekayo ng'omusingo kye baagala so si ssente ze bakuwoze. Banyabo ne basebo abawola ssente bano tebakya balinda ogende mu ofiisi. Era bajja ne bakukonkona kasita balaba ng'olinayo akayumba oba akabanja. Ne bakugamba tuwola jangu weewole ku ssente. Kakati ennaku zino ffe abakazi abasajja mwatulekera obuvunaanyizibwa obuweerera abaana. Era bwe bagoba omwana olw'okubanga ffe bwe batugobera abaana tusula bubi. Kikyakola ng'agamba mwami omwana bamugobye njagaladde ku ssomero naye waliwo abawola ssente. Basobola otuwayo akakadde ne tuzaayo omwana wa. Omwami n'akubuuza onjagaza ki? Nti baagala endagaano ya waka. Batuweeyo akakadde kamu tuze omwana wa. Mu bbanga ttono tujja kuba tuzikoze era tujja zizaayo. Naye ffe abakazi bwe tuba twagala ekintu omusajja teyeebaka. Era takukkiriza kwebaka paka omwana ng'azzeeyo wa. Akati ng'okwata endagaano bw'ogiwa mukazi wo. ayita omu amagamaga oyo sinze nzize mbasomesa ebintu byekuva mabega nnyo nga bategeeza muganya okutegeera mu system yemu bagazzeko system ya online conning abagirimbaganya Rwanda bateekawo bu app nga bu app obukuloosa nti bugaba ensimbi oba buzaazisa ssente zammwe zimutaddeyo oluweza obuwumbi nga ka app kaggalawo nga ssente bagenda nazo. Nabagambye mubende bakubya abantu basukka mu kakadde k'abantu. Teri radio yakyogeddeko, teri wadde TV yakyogeddeko. Saudi Arabia ne Qatar babbya abaana ababbye namba balina z'Ebungereza nenga bali Uganda bagenza okugenda nti details okukebera ng'era abanyalo ne bali mu kintu ekyo. Kati ngenda kuga app zonna eziri ez'oku online nga zirimu ebintu bya ssente simanyi charity biki byonna bonna ye group yemu. Ebyo nabo bikola under occupation okuleka ng'oli tayo nga toyina kyogenda kusigaza. Okwata ssente zo n'oweerera omwana ate bw'amala okusoma n'omunoonyeza omulimu n'omunoonyeza passport afuluma agende ebweru eggwanga lyaligasiza ki? Abaana abo bafiirayo. Wonna bagamba temuvuma bakadaama. Nalwana wano n'abavubuka ku social media baga temuvuma abaana bayita ba house managers. Lwaki? Ngera kugamba abaana abo buwala ebitundu 6 ku buli 100 abaana abasinga obungi bamala senior 4 ekitono nnyo bamala senior 4 bategeera wabula bwatunuulira gyavudde ssente muzadde ziyamuteekamu obufumbo bwamulema oba kiki enkozesa gye bamukozesa n'endya gy'alyamu n'ensula gy'asulamu omwana oyo aba alina okunoonya ekintu ekigenda omubuzaabuza obwongo. Lake nafumwa nnyamba ne mukitegeera ne mbaga temuvuma baana abo mutemanyi kye bayita stress muli mu nnyumba ya Muwarabu. Abaana bakolanga balubu ogiyingizaamu waggulu efulumamu efudde n'abaana abo okufuluma mu bibaba by'Abawarabu zibeera ssaala. Abaana basinga obungi tebatoloka nti bw'okutoloka toluza nti batoloka baagadde. Yave Kampala ali ku ndagaano ndala atuuse Saudi Arabia aliyo birala. Atuuse Saudi Arabia okusaba musasula. Omwana boss ayagala mukozesa. Boss kenyini ayagala mujja kiwojjole emmere okulya lutalo. Bamutambuza ba mu nyumba enaddamu eri ava mu nyumba omwana banga akola mu nyumba 3 ng'afuna akakadde kamu gwo omwana omusubidde agenda kubeera atya mentally. Agenda kubeera disturbed. Abaana bakola wa security. Mu nsezo zonna. Abaana abayimirira okuva ku makya mpaka esaaza bakola sizimanyi ng'akutta omuggo. Olumu talidde breakfast, olumu ne lunch tagiridde ng'alina okudde mu bed space oba mu accommodation gy'asula. Either yeefumbire. Alowooza ewaka, alowooza obusente bw'afuna, alowooza obudde bwe yamala ng'asoma. N'agatta ebintu bingi omanye tewali kintu kisinga kusuula bantu ddalu nga kugatta ebintu biwayitamu mbuto ng'osoma nga byokola tebikwatagana ne byewasoma oli mu kubonaabona nga ne gy'obonaabona si wammwe omusajja akumanyira Muwarabu
ogenda ogatta ebintu bingi nnyo ogenda okulira ng'otabuka kati nabagamba musooke muleke ba house managers tembavuma temuvuma ba seculiko avuma wa seculiko ng'omwana yafuna miliyoni agenda okumala ogisaasaanya nga wala yasigaza emitwalo 5 mu bulamu naye nga ne bagiwereze waka bagibbye ayina omukazi n'abaana omwana yalizimba ddenju ne gwawadde sente ze Kampala amutetenkanyize ka bizinesi sente zazibba ne gwawadde sente amunonyeze ka ploti sente azibba ne gwawadde amuzimbira akayumba kakiyi kimu ekisenge eddiiro abba sente kati disappointment eri ku baana abo genda gisanga luddawa era ani agenda okbogerera omwana ayinza okuŋŋanya akaserekeraga nti nkoze Saudi Arabia emyaka 3 kanonye visa ngende mu nsi esinga kuwano abasajja abafere bali ku online abakola visa nabbo omwana miliyoni ze 10 n'amusiranya omwana oyo osuubira agenda kusigala kyekimu kino kyonna ekitukozesa ekintu ekyo bufuzi buli mu Uganda mu Uganda ffe bazadde baffe okutuweera n'okutuuka we tuli namwe abali e Bulaaya bazadde abasinga tebakolanga mu gavumenti bakolanga mirimu gyalejjalajja kusuubula mwe lwaki temwasobola kusuubula kubanga system musanze efudde abakazi n'abasajja bakolanga mu Kampala batunda amawule batunda emirondo batunda ebibiriti batunda ebikwaso bagula amataka ne bazimba it is impossible right now bagenda ne basuubula nakasiro ne batu it is impossible now kubanga business bagisettinga nga tekyasoboka kino kitubagamba tukyuse ensi Uganda etumala ina buli kimu nosanga omusajja nga akutte essimu asamidde nga akagiga kakalu ku mudaala awaana mu 7 ne mubuuze owaayo okola mulimu kitagenda kunnyonnyola kubanga ayina essimu bwamu emitwalo 10 ndivuma kyangu najja n'amuvuma bwamu emitwalo abigenda olombesera obulumbuye omujje ku mulamwa ne bagimunajjana ne mubuuze owaayo tagenda kunnyonnyola waasula tagenda kunnyonnyola famire ye abala baalemwa n'ekyeyo ne badde e Kampala Uganda is more than what you think. Ngoyagala okutegera Uganda is more than what you think. Kankusomere kiwandiko kya Churchill. Mayinze bwino mba naye. Kankusomere kiwandiko kya Churchill wano. Ochiraba bachita the Uganda Protectorate. Ochiraba the Uganda Protectorate. The Uganda what? Protectorate. Kisoma wechiti. Uganda Protectorate. A development plan for Uganda by E.B. Worthington. December 1946. Obukumi obw'okukuuma eggwanga Uganda mu nkola ey'Abangereza. Kino kye kiwandiiko ekiraga enkulaakulana ya Uganda nga bwe yalina okubeera. Kyawandiikibwa omukulu gwe bayita Washington mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka 1946. With a forwarded by His Excellency the Governor of Uganda. Bakiweerezaako eyali essaawa ezo atwala ettwale lya Uganda Governor ali musajja Mungereza. Kankusomero kano katono nnyo kawulire. Uganda is alive by itself. It is a vital and, in my view, in spite of its insects and its diseases, it's tough in the course of time to become the most prosperous of all East and Central African possession, and perhaps the financial driving wheel of all but part of the world. Ona kugamba nti eggwanga Uganda ddamu nnyo okusinzira bonga balaba era bwe balikwata obulungi mu ndabayo gye balaba
lino liyinza okufuuka ettundutundu erigenda okukulaakulana lifuuke namuziga ey'enkulaakulana n'obugagga mu kitundu ekya masekati n'amaserengeta ga Africa oba ne mu nsi yonna. Kwata omutwe gwo gukoze bulungi tugenze mu maaso. My counsel plainly is concentrate upon Uganda. Nowhere else will the results be more brilliant, more substantial, or more rapidly realized. Washington Churchill mulukumurenda nya kati mulukumurenda nya saaliwo naawe tewaliiwo. Ekyatumisa Uganda part of Africa okimanyi kati kankunnyonnyole. Omuzungu Omungereza n'Omumerika bamanyi Uganda kyetegeeza. Omuzungu Omungereza amanyi kyekitegeeza Uganda n'ebibugagga byerina. Uganda erina buli kimu kyonna ekyetaagisa ogikulaakulanya mu myaka 10 eba yateredde. Erina minerals, erina ettaka eggimu, erina abantu abaaniriza, abatasosola, ab'empisa, erina embeera y'obudde. Erina buli kimu. Ffe kitulwana tufuna obukulembeze obw'amazima ng'amateeka gakola. Sina kinnoona kirala, sina kifo kyenjagala. Kyenjagala mu bukulembeze bukyusa emirembe, amateeka gakola. Minerals zaffe buli zivaayo zitundibwa akatale k'ensi yonna mu mirembe. Buli munnayuganda yeeyagala, amateeka gakola. Ng'ensendera zi Dubai zaani zonna twazirima, twali maaso gaazo ne tuseebengerera. So under occupation. Bubanga sente za Uganda zikola Somalia mu bintu bitatugasa. Sente za Uganda zikola Kenya mu bintu bitatugasa. Sente za Uganda zikola Tanzania mu bintu bitatugasa. Sente za Uganda zikulaakulanyizibwa mu bintu bitatugasa. Ziri e Congo mu bintu bitatugasa. Ziri e South Sudan mu bintu bitatugasa. Ziri e Ethiopia mu bintu bitatugasa. Singa bali bagala kulaakulanya Uganda nga nsi yawo twandibadde tuli luddawa. Nyinza okuba politically nawe tetukkiriziganya. But when you sit down and you realize the history of Uganda economically and what was planned for Ugandans at that time, twandibadde better far than what we are right now. Let Idi Amin Dada knew that Uganda had each and everything which needed at that time to develop that country. But Museveni and his colleagues, eyo si yali theory yawe, eyawe yali yakwavuwaza banda Uganda were taking it over. That's what is taking place right now. Bw'omuntu wakufuula omwavu akufuula omusabirizi. Naye bw'ofuuka omwavu oggwamu ekitiibwa n'ofuuka omusabirizi. Omusabirizi tabeera na mukisa. Kibaga the beggar has no choice. Oli kyayagala kyakuwaako ate waddembe n'okukuggyako kyabaakuwadde kyekigenda mu maaso. Lwaki temutegeera logiki? Oli azza akututteko ettaka lyo. Walisikira, waligula, alitutte from nowhere. Economically aba akose. Gwoba oyagala kutegeera kankubulya ebigambo bino. Nazzikuno twali tumanyi nti abazungu bagagga nnyo era nga omuzungu bwajjamu gatuga ha oyo binnyokondo. Nga bola bukale nyoga bano bagagga nga owulyamu n'ekikonki omuzungu azze oyo alina buli kimu.
kye tutamanya nti ate bo baavu nnyo n'okutusinga. Mukulu Eunice nkubuuzizaako muganda Haji Eunice nkulamusizaako e Bungereza. Mwenna abali kuno kabiri bataata bange bakojjaga basenga bange nga temunagenda mbula mwali mayiti abazungu bagagga nnyo akiwaka na wandikano nti si kituufu. Ngero omuzungu bw'ajjeyo atuga nti abo bagagga baamala ssente bazirina. Si bwe kyali. Njagala kiwaka na wandikano message nti nedda lumbu yalimba. Abazungu bajjanga mu Uganda nga tugamba awo ng'omwegomba n'omwegomba ng'oluza balina ssente kumbe nabo bulasi. Kansooke nkubulira olwaleero. Boy wange lwana nnyo Uganda ekyuke oli mugagga nnyo n'okusinga ky'olowooza. Boy wange lwana nnyo join struggle oli mugagga nnyo n'okusinga bw'olowooza. 1 osobola okuowninga ettaka. 1 osobola okwezimbira ennyumba yo. 2 osobola okwerundira ebisolo byo. 3 osobola okulima emmere yo. 3 osobola otambula ebbanga lyonna. 3 okyayina social capital. Nti when you are block osobola n'ogenda oli ewa sengaawo n'oli ewa anti wo n'oli ewa mukwano gwo n'ogenda ku pattern mweno bizungu tebiriyo. Teri muzungu mugagga bonna babateekamu system ne bakoloninga ne bateeka bweti. Omuzungu akola mpaka kuwulira wiro afa ne batasobola kukola mufulumya nnyumba nabeera ku street. Njagala ombuulireyo bannansi b'Amerika basula ku street si bannansi. Bannansi b'Abungereza basula ku street si bannansi. Genda mu European country nabasule Canada bannansi basule Canada basule kubanga bwatuuka system nga takyagisobola ng'emukasuka. Which is not okay, which is not the same in Uganda. Jajja oli mugagga nnyo lwakuba nti baakuteekamu system ey'obwawule baakwawula. Omuzungu yamanya nti tugenda kwawula omuddugavu mwenna muli baawule. Oli mwawula otya? Agera kateka tumbu yazze bintu bya ddiini. Baakwawula oli mwawule. Omuzungu yakwawula n'entegeerayo. Yakwawula atya? First and foremost yakujjako nzedda naberanga mu bakadde nga nkuze nabo ng'alina amannya agakwaga nga suubira kolinnya Lizungu. Nakyewuunyanga nti bano abantu lwaki alina lwaki kumbe be baali bakibuuka by'ebiseera ebyo. Kuva ddanga eri wakibuuka nga teyeesembeza kumanya bintu by'Abazungu na kubitegeera. Abaali bakibuuka nga bayitanga bakagubiiru. Tiyo famire bakagubiiru buto babuli amanya simanyi John simanyi Peter nga bakagubiiru. Beetuma amanyaga baagaana okwawulibwa. Bwe baakutuma erinnya ezzungu okyali etuma oli mwawule baakwawula. Bw'oba okyasobola okuyimirira katuuti wamufairo nga nti nze sigenda kuwasibwa musajja atali mu Katuliki, sigenda kuwasibwa mukazi atali musajja atali musiraamu, nze omwana omuwala omusiraamu sifuma musajja atali musiraamu. Baakwawula obwongo oli mwawule. Katonda ali omu talina we yakirambika mu Bibuliya oba mu Kurani nti mugende munsinze nga mwawukana mu ndowooza. Baakwawula obwongo. Nakyo tosobola kitegeera. Baakwawula obwongo. Oli Muganda, oli Munyoro, oli Mutooro, wabula ne bakuteeka mu fiksi y'eddiini tinza musiraamu sifumbira mu Katuliki. What's the difference there? If you still believe in that nonsense, then you're a fool. We are all human beings, believe in one man, that is God. So, bw'oba okyanze omwana omuwanga omukatuliki tafumbira musiraamu, nonsense. Nze omwana wange omuwala atafumbira omwana omuwala musiraamu, tafumba muntu atali musiraamu, nonsense. Mugenda kuyingira mu ggulu omuliro gubookye, gugenda bookya mpaka kuwulira bubi kubanga mwagaana okutegeera nti baabawe mwenna muli baawulwa babawula n'entegeera yammwe. Nze owange oba omwana wange oba omusiraamu oze omukatuliki oze omuprotestant nkuwatwala. Bw'obeera omukatuliki kinfuula nti ndi next to God. Ni protestant kinfuula nti ndi next to God. What the Protestant mean, what the Catholic means, what the Muslim mean, we are all human beings. Tetulina njawulo mbwate kati ono mukatuliki wa bbulu, ono Protestant wa red, oli musiraamu wa green. No, ffenna tuli mu kkala y'emu tuli baddugavu. Just baatufuula baawulo butategeera. Boy wange nkugamba fuuka kibuuka.
ebintu ebireme kuwawula mu bwongo tegeera ensinga bwetambula nyongera okujjukiza Katonda gyali ekyo tokirumangamu Katonda gyali tokirumangamu togezanga n'ozanyira ku bintu byonna Katonda gyali ebisigadde binakozesa matwego okwesalirawo naye nkugamba muve mu nkola y'obwawule bwakwawudde mu maka bakwawudde mu ddiini bakwawudde mu bizinesi bakwawudde mu byobufuzi bakwawudde mu ndowooza nze ndi tiimu gundi total nonsense. You have common cause. Nze nga bwondaba bwendi kyoyagala kyenkuwa omwana asazewo nze kangerere nti over my dead body nze seeka mumaali omwana wange tafumbya mu katuliki seeka mumaali wagwana nze John wange tejjayo musiramu tajjayo John osobola otambulanga John osobola otambulanga John muleke ensi etambulenga bw'olina okutambula mubuulire bantu kweyisa bulungi nakubeera nampisa omuddugavu osigala oli muddugavu ne bw'oligendawo osigala oli muddugavu. East or west home is best. Let no one deceive you. Tebalina omwakulimba sigaza omutwe gwo bw'oba oli mukatuliki ng'omuyisiraamu asimye omwana wo muweeyo tokukuluma bw'oba oli muyisiraamu ng'omwana alina choice ya musajja wa ddiini muweeyo Katonda yamanya yasalawo neyo mentality ey'obwawule nga bakwawulemu njala bakwawuddemu obwongo nti muterere muwulidde bulungi bannange sirina gwe nvumye sirina gwe nnumbye wabula nkugamba focus. The moment you become a team nga twatandika struggle nga tetulina team tuli ku president that means gwavadda ku mulamwa gwa struggle wafuuka team tena gyegenda kutwala bana video ewedde tusikane ku lunaku olwokusatu oba essaawa yonna obaawo ekiba kibaluseewo video ewedde mukama bankuumire bw'ala mwononeka batwale nga nange bw'ala nyononeka nanga netic mbaagala nnyo okwetola ensi yonna gye mulabira video zino tulwane nnyo okukyusa eggwanga lyaffe ekisembayo lwanira eggwanga lyo nga tolina kyoyagala politics ajja kunyumira beera mu struggle nga tolina kyoyagala nga kyoyagala kiri kimu kukyusa ggwanga lyo mu ngeri yonna esoboka tusabire baganda befuna bali mu makomera n'abo battibwa ku lw'eggwanga eryo politics ajja kunyumira nnyo jjafuna nnyo emirembe nga tolina ttiimu nga tebakuwadde ekyojamuyo okukyusa bwongo bwo politics ajja kunyumira nnyo ng'oli self-minded independent ng'olina obwongo buyimiridde wekka ajja kunyumira nnyo. By the moment kasita bakuteekamu koodi ndi ttiimu gundi baba maze okuwabuluzaamu mukitegedde bulungi mukama bankuumira atakuumira mpeera mwenna bakuume gyemuli tulisinkana mu Uganda empya Katonda bw'ali bayagadde musabire nnyo president n'abakulembeze abalala video nkigadde